Tamale abadde ayagala Katonda era nze namutegeera nnyo emyaka mingiko ne tunyumya ne mugamba Tamale obeera olimba nti olina amayembe oli musajja mugezigezi naye abantu bakuno era beetaaga balimba so balimba amayembe balimba emisampwa balimba okubayira obudomola bwa asidi ewakuba ennyondo n'obujambiya na biki. Tamale abadde mulungi nga gwe weesalirawo kyotwala mu Tamale ayigiriza n'asaaga naye tava ku mulamwa naddayo ku mulamwa. So tumusaaliddwa era tugenda kwongera okumusaalirwa naye waffe bagamba nti okuzaala kwe kuzuukira. So Tamale alese abaana amagezi tegasikirwa naye tuwabulawo kantu muntu kasigaza akalaga nti ono mwana wa Tamale. So tukkirize Katonda nga bwe tukuŋŋaanya abangi bwe tuti tunoonyenga ku baana bano kubanga abaana nga beŋŋambye nti wano waliwo abamwagala nga yekka yasobola okuva naaga nti ono abadde ali onaalimba naye ali wano tanjagala muwadde. Abaana bagenda kufeesinga judgment etabakwatako nga basinga okweraga ate bwe banaatuuka bali bagenda basimbira amakuuli. Nsaba tusonyiwe Tamale ffenna abali wano bw'aba alina kye yakukola. Tusonyiwe abaana tubayise bulungi, abaana tubaagale obanga ddala tumiisinze Tamale kati ate abaana tubeere nga tubasembeza. Ate tumuyigireko ebintu bingi. Tamale abadde loyo. Abantu abalinga Tamale kizibu okusubwa eggulu. Abantu abasubwa eggulu be bantu abalimba bannanfuusi takwagala ate n'ateeka otunnyo kungulu.